Wenti. Yes, okay, Banno for Platinum Films Incorporated. Inondo tujitandise mbalambala natenga alijata alikala kona tutandikide osagala Saudi de Saturday. Intandiko ekifaananyi egenda maaso natenga bulijjo. Another one from Emmy's Productions. So nga tugamba nti bannaffe aba Marush Film Production okulayika ne bakutuusako firimu yaffe etandika. Ekyali ntandikwa tugenda maaso mpolampola. So nga Kibirige Mustafa akomyewo bulambalamba. Lutakome Tone Kayanja tugenda mulako mwene tandika. So nga General Chikankane ekyali ntandikwa Sekanjako Patrick intandikwa firimu Lucas Noble intandikwa n'amatovu jake nga nekusukirane kwale tuyina Mauso Saide intandikwa firimu egenda maaso mu firimu yaffe y'omulembe etandika 120 manya miliro joka firimu gye tugenda okuba tulaba ya Mauso Saide. Eno yemanyikiddwa nga kabulakata nno kuba kuyita ku lugwanyu. Gladstone Ike Kasozi ye mwandiisi w'olugero era nga firimu etandika bagamba Nabukenya Goreti you will fair tandikwa firimu egenda maaso. Gladstone Ike Kasozi ye director of photography tutandika butandisi tugenda maaso mpolampola. So nga Nansamba Gifti ye prompter. Gladstone Ike Kasozi ye editor film etandika tugenda maaso. Mauso Said ye producer owa firimu ekyali ntandikwa. Gladstone Ike ye mutendesi waayo. Ero tugitandise mbulambalamba. Kaka tutandika n'omwana w'obuwala wuno ava emugga. Omanyi ku luzzi n'emugga wonna kuba kuleeta mazzi. Naye ekyawula kwe kulabika ndi gy'ogajje. Ajja atambula mpolampola. Naye alinga ayekengedde omuntu onobeera ng'otambula naye nga kirabika waliwo omuntu oba akugoberera. Ekyo nakyo n'okizuula naye n'otakifaako okulwokuba tolina gy'olaba. So ku side natulengera mutaka Lucas Noble bazanya Wilberforce oligino n'emuzi. Ajja atambula ogenda okwetegereza. Mulimu abantu abalaba bantu bannaabwe naye ng'amulaba malidaadi ekimyula omuzuule. Leka naawe ekintu kino nagamba lwaki obanga onkalubyanga nzenna n'onkalubya ate nga toyagala onzikakkanye. Ekintu kino ndaba goyina switch. Ofuna omuntu w'emyaka gyo golaba ndi wa omwana yamugambira otonneemolerako wenna otunulanga obukulu oli kunzo ontawaanya ndi wa myaka gyo kiraba oluba naye naawe leka kunvuma luba otyo olabikanga omuto naye ndaba awamu okuze leka gwe mutakalabanga wamu akuze alyoka yeetika kuno kye bayita okwebagajja akaana k'abandi abasajja b'ennaku zino omuwala kaze taafuna ampu mu kifuba aba kanange ekyali ntandikwa omusajja akwetisse alaba aketisse paka ku ttale. Omwana yakanda ku bandu olw'omanyi bambi abaana obuwala bano baba bakyala kale nno enduulu oluusi ne bwakuba oli awuliranga abali mu nseko. Kati kankutuge ozikire eno emimwa kasita eno mbaani weesibako bannange nga liirino likambya ligenze mu kirombe lyagala. Omuwala yakanda kulaaja n'abaana abawala bambi olukaali luba lungi naye asambagalamu emeka ng'amaanyi tegannamugwa. Era kyogere ntya kuba kirabwa. Ekyatandika butandisi antugenda maaso natenga bulijjo evuddemu Emmy's Productions nagambye butereevu ojja kubanga ogifuna wali eri Kagwa Videos Kafume mu Kasarode ewa Blender wennyini w'oba olaga. Kale no mutaka n'ekikola kyakoze Kagwa ensonyi ono olwamaliriza ekyo kye bayita okwekakaatika omuntu okukwesibako n'akwenyigirizaako kati ate n'akwenyigirizaako. Mukazi watu agenda okulira bambi okubalagalirirwa okugwa amaanyi okuwanga owulira tokyali gwe omwana w'obuwala okulabikanga omukutte mu kikolwa ekyo oba omuwewudde. Kikola kya buswavu nnyo eri omukyala. Omukyala omusanga nga bizinesi kale yagibeeramu naye era w'omukaka akaboozi ako kimuyisa bubi. Najja ayambale oyambala kikuba kubika ye kati obika kikuba kaneba obika tewakyali kya sajja lya
kale nno lyatuuse wala. Efirimu yaffe egenda maaso ate nga tukyali ku ntandikwa yaayo. Kakazi katu bwe batyo baakayisa nagambye kagwa kafume mu Kasisa Road, kagwa videos ewa kagwa kafume mu Kasisa Road. Oyina okuleka ni weetuusaako ebina Uganda bino era bibeerawo nnyo. Mukyala Brenda waba akikutuusaako bulungi nnyo kagwa videos. Namwe mwena baba baagala okusuubula ebina Uganda ebipya weebiri ebifuluma buli wiiki so osobola okwetuusaako. Era gwe wena ayagala okumanya essimu eno osobola ogikubako n'omanya ekipya ekiriwo Brenda kyaba akutuusaako. Eri 0703 0804 59. Kale mukazi wattu embeera ye bwatyo bwali yakanda kuwonyera. Abasinga bagamba munanga abakyala kyabatonderwa naye munanga embeera gy'otegekedde ey'empaka eyo eyazze okukima amazzi yagenda n'okukwatibwako asaana ayambibwe. Kale nno nga yita emyezi 6 efirimu yaffe ekyali ku ntandikwa era nga tugenda maaso. Waliwo emmoroka gye tulengera yiino ey'esogga olwalo erimu endongo zirizi endongo emirembe gyakyuka emmoroka bagitikka endongo ennene n'okusinga gy'erina. Kale nno gye tusanga Ssebugwa Muhammad kikankane the big meat himself. Emmoroka y'ekyanzi Lutako Metone Kayanja yagibadde mu kokopiti. Emmoroka y'ekyanzi omanyi n'obumoroka buno obutono gyekakoma okutubeera akati n'emisinde gyako. Kale nno bw'okapika emisinde egitali gyako akamoroka ako kayinza okutandika okwekyanga. Efirimu yaffe egenda maaso kuba mutulabe. Emmoroka y'ekyanzi bagireese endima babadde nga bwe bagoba emmoroka neyeepipira omulundi gumu tezikidde. General Kikankane Ssebugwa Muhammad original names the big meat himself. Kati mwana emmotoka zitandise kati big meat atogira kuba kati govuzo bubi nagaevuga mpola ate otandise kati oli wano weno otunulanga ali mu njuba bino bina gwabi goto otandika mmotoka bugivuga empola emmoroka nto givuga emisinde mikulu okulirawa. Ye big meat General Kikankane the big meat himself. Kyokka ekibadde kibaleese babadde beesozza olwalo bagala waliwo emmoroka ez'empaka era nga ze zibaleese okulekani bakola ki balaba. Naye kati emmotoka kefudde kirabika bali kikeerezi okulekani batuuka gye balina okulaga ate nga ate bagiddemu n'ensusuuti. Ogenda okwetegeeza alatandisa okwerangira mulimu ab'ebisiraani. Omanyi Lutako Metone ayagala nnyo gwa mu bufuba bw'abawala ab'ebisiraani kati yagudde mu kifo ky'omwali ow'ekisiraani emmoroka yiino n'efa. Basazeewo olugendo bakati kutambula tutambule. Emmoroka tefudde bazze kulaba emmoroka za mpaka emmoroka yo efudde. General Kikankane Ssebugwa Muhammad original names the big meat himself. Kiki kino kiki ekyo mulabye ekintu ono si atunulanga ali mu njuba okirabye twala eri naawe. Bagamba abaana beeno bazannya bati omanyi engoye mu kyalo ntono kyebava bambala essanja muntu kyadduka ku sipiidi eringa ey'ekinywamu nte ono n'alingizaawo oli waakutte. Efirimu egenda maaso tukyatandika butandisi. Efirimu egenda maaso tukyatandika butandisi. Egenda maaso namwe muli kuki obadaano mweyaketa amuza weekubyakubya obululu ndaba tunaatera otuuka ng'atandika omuzannyo tebavuga omulala. Abantu beeno beeyisa batya obuseko bwennyini baabano balinga bakyamunkwale bano etuddeyo nammwe omusajja ng'aseka bulala aseka nga kyamunkwale.
ono nine mukyalo wali abalalu omulalu ayimirira eno ye neyereka eri kuyimirira kikuno nagambye zivuddemu Emmy's Productions ndatenga bulijjo efirimu yaffe egenda maaso ogenda okwetegereza abakyali kwoli eyasaze n'essanja kuno ene gweno tuddako mu kabaala efirimu egenda maaso kakati mukulu kyampaka uno omwami oli ow'ekyempaka ayagala byampaka abasajja neno nekino nakyo omuntu nsaani mubenga mukyetegereza abantu amu bw'aba asazeewo okwagala atayagala mwetolooza neno munange era ebintu bizibu kati mutaka ng'ayingira mu bbaala talina mpisa walula ntebe ate nga bannyini kyo tebakyagala ekyo endeeza mumala gaziwalwamu walula buwaluzi laba gyawanise butusi abantu ab'emize emibi era n'embeera ze ziba zeezo lwaki olinnya ku ntebe za gwagaegoyeka gwatuula wano yekwagula omwenge ogw'ebbanja buli ojja kuba kwewola naye osobola nga abaasasula edda kiraba oluba alina empisa embi entebe oziwalula entebe zino zisaana kwata mpola kade omukyalo ono yayomba nnyo mutako nekintu kyakoze omukyalo ono takyagaliddeeko ddala bamubanja buli wajja aba yeewola yebazanye Wilberforce era omukyalo ono yamulabulirawo nange empisa zeezo osana nagoba bugobi papa byokunywa bompa ono yamugambye ogukuwa ojja kunywa naye sente nzaagalirawo zenkubuulira yamugamba sente nzaagalirawo yekyampaka akenge kanywa katini nyonyonyonyonyonyo kulekani omuntu asoola kyamukwale abantu beeno genda okwetegereza bano tebannalaba bali kwoli kumbe waliwo ayina engeri gyatunulamu bas the big meat omusajja nange kaki kano yakasamba ono nakojowa mu ngoye mulalu omanye essanyu eringi excitement a lot of it excitement ono yafukirawo naye mu mpale yeekojowedde omwana wabwala yeekojowedde ekyalo kye bazzeeko kale essanyu liri nnyo mu bavubuka naye balinoonyadde kye batalina kulinyoonyeza banange bas obadde gwe bayitanga omulalu kino muzannyo kuno kuzannya oba waliwo ekigendererwa ekirala eky'abantu bano kuno n'akakanyuga eri bakamunna ayo bas apazo enderi ndekamu alaka the big meat omusajja gwe bakuba olubuto balinga abakuba ku lubengo omusajja tawulira kali ekyaddirira munanga bagenda okitegeera nti embeera yeeno kirabika abantu beeno si bantu banaabaako ekirala emisinde bannaffe ne batinkuula eyo nga tuvuddeyo ate waliwo abalala bayingidde ebbaala ono kasoma bayombesa muyombese byambirigo byampaka katuba tuliewo batolezi nga bajja batolezi omukozi w'ebikolobero alina engeri gy'atunula bano bapya ku kyalo kuno batandika okumwebuuzisa gwe babuuza tayagala kuddamu musajja tumuleke abantu beno kati baagala babuuza naye nga kya bulijjo omuntu ogenda mu kifo gy'otawangaalira ng'oli mupya ku kitundu bw'oyita mu batuuze baba bagenda maaso n'okwekkaanya
omuntu atali waawo baba bagenda maaso n'omulaba bamutaka nawe balayika bayise era balayika banoonya kyakunywa kati ng'abaako bwe bategeeza nti balina ebatudde kabalinde nekirayika abantu yano balina engeri gye beeyisaamu munange twaze teba mutufaako mutufeeko babeetegereza wali ogenzeeko mu kifo kale nga tolina mutaana nenge gye bakwetegerezaamu kale nayo yennyini eyina engeri oba gyemalamu amaanyi ogenda okuli emboozi ze banyumya eno gye bazalayika tewakola baawa eri kyampaka alengera yebazanye Wilberforce code name Lucas Noble mwana abana abeno bebyokunywa tebabitunda ogenda okwetegereza kabitunda atandise okweyagula empanvu ekyo kye bayita okweyagula empanvu nyabo bootu watuwe twaze kufuna byakunywa naye olinga atatufaako efirimu egenda maaso omukyala kwe kutambula nga omuntu omutume ekyokunywa anadda mu kweyagula ayagula amabeere ayagula amatu ayagula yeyagula ekigendererwa ki ekiri mu kweyagula kuno laba engeri gyatunula etama liringa essavu ng'abasimbula ekyokunywa ekyokunywa oli abanja balance bamumumye ekyalo kino kiriko abantu atategerekeka leeta balance simukuwa bulijjo nkubanja tayagala kusasula ngaasasula ojja mumpa wasa ekyo gy'okumpa ekyomuwendo ekisinga balance nze nkubuulidde ojja okulaba twala eri nange siri mwangu nange gwe werijjirako ndo ojja okundaba olegalega naakaba ojja okukiraba laba omutunzi w'ebbaala sente balance aleese obuzibu buli jjajja n'anywa natasasula leero bazikutte baziboye anakonda tegobeeteega buteezi kuukirabe ogenda okweregeza aliwo abamusekerere sinisa wano gwe mwana ojja gugula gwe twala eri naawe tolenza ndi advocates kyampaka sebo mulimu abasajja eŋŋwaŋuli ng'ababiri temusobola tulekeraayo tuveeko kyampaka tawenna ne bano nabaleka si ba kitundu kino naye baleka tebagenda omanyi bano abavubuka b'essito bagenda mu kyalo balaba nga bo bawaggulu era baba bakiraba kya buswavu munakyalo okuyisa munakibuga amaaso era ne batandika okwewakana era kyampaka n'afuluma mwana omuyako omujozi amanyi omujozi naye era munakivuga omwavu alabikira bak'okunywa yakalondawo ak'okunywa yakalonda olwanywa genda okuwulira laba kaguweereza kaguweereza kwe kufuluma n'atunula erudda n'erudda kino kyalo ki ebbaala eno kubanga nzigala emisana kaguweereza nazzaawo kufunako omukalo mala okulaba omukalo nagambye genda mukagwa videos tulaba kabula kata ogenda okwetegereza ono yasoose okugwa eri omwenge gubaddemu ki
n'owokubiri banange bulaikanga obutono ne bulimu amasavu kalimu amasavu ujja kola enva oli ategula ujja kola enva buno bukola enva ujja kola enva okuseyererwa efirimu egenda maaso bwalingiza ani akonkona tebandaba muyingire tulabe mugire namwe temulwabwo waliwo amabaala muno kyalo wano amabaala ku bantu abapya kuba kwejaga kale olinga yamugaa netikira embuzi yange buno nabanga yebagaze ente bafulumya yangwa muyite ente babalaba musale nga mudde eno side zene temuyita ku kkubo mugende ku lubanyi nzija mutwale ku lubanyi egenda maaso laba ekigudde mu bbaala baagala nnyo abantu abalamu n'okusinga ekyo kutereeza papa ng'omuntu gw'olaba bagenda mu baagira abatayagala kulwawo munange efirimu egenda mu maaso kaakati ogenda okudda eno waliwo abajja banyumyanyumya enku zaafuuka enku tezikyalabikirako ddala ono awulirako ebintu by'okutyabatyaba ebyo bakoye okutyaba kyampaka akkirira mu bulooka aba agenda okwetegereza kyampaka asanga abaana b'obuwala ate gino emyaka gy'asinga okwagalira ddala okubonyaabonya kati bw'alaba entumbwe ayagala abayi ebintu empisa zibaweredde mu ddala yokana soka ebyokubuuza buli ayagala yabuuza ebyokubuuza si byampaka muntu atakubuuza si musango mugambye ki bakiwandiika nti muntu ne butandika omuvuluga okubuuza tekuliiko myaka ate bwatyo bwatandika ebize bye kali n'akagoba nga akayingiza eri muwogo atani mubwana bw'abandi sabbuku banzi kivubuka kino kiringa oba eki emmere yakyo gye kirya tesaana kuweebwa baana b'abantu kirya mmere ki kiikyo tekibagobye bugobi ate gwe lumu kendi kusanga ng'oli weka gwe tojja va mu nkoolimbo agenda ayogera ebigambo awera enkolokooto era ekiyambe bubadde bubiri kuba tolina ngeri gy'oyinza kulabika ndi ofunako ayina emizeege egyakikwata bakyala kale eno bambi bukaza tukye bakola nga bukwata nku zaabwo okulabika ndi bweyongerayo efirimu gye tulaba emanyikiddwa nga kabulakata oluvannyuma abadduse ekibambulira baggukira mu maka g'abantu omanyi waliwo embeera ekutabukako n'olaba nga bw'otuuka mu maka g'abantu oba owunye
Ogenda okubuuza muzeeyi gwe basanze. Mwana kazende mwana. Mwana obendo mwana mubeereyo mutya mwana. Tubadde tugenda mu mmotoka za mpaka nga mufuutuse mu nsiko. Muzeeyi ndawulayika mwana kubwa amasimu oli feke. Nga batandika kuvuma muzeeyi bafulumidde mu nnimiro ye manju. Mutegeera nnyo mutuusa n'okuvuma abantu nga nze obutategeera gwe musanze wano nga mu nnimiro yange gye muva nga musaalimba. Muli bantu kikula kimmwe. Tuli bantu banaffe nga bawumula bavuma ennyini muti musiru tebanyonyola lwaki baddukira mu nnimiro. Bawoza mwana muzeeyi ekyalo kyammwe kyambwa ffe twali tugenda kulaba mmotoka za mpaka naye mwana ekyalo kyammwe kyambwa nga beeyogeza enfirimu egenda maaso. Kati emmotoka ade bagirese naye kati balaba yeetaagisa era essimu basaze bakubire makanika waabwe nga tebatandika kubira makanika. The big mate himself. Munange tugire tuyambe. Emboroka yekyanze. Emboroka we tuli tetumanyi ngeri gyoyinza kutuyamba. Emboroka omuliro egumize. Alugina kugamba luli. Baali balina okulaba esikidde omulundi gumu esisebusisi. Simafuta simanyo oba batwe naawe ate singa mmanyi era natwadde kugamba nti kino. Bakubira yinginiya. Esikidde. Yinginiya alina okujja bayamba. Kukyettaka ng'ovudde egayaza kukyettaka eno ng'odde ebusiika kukino ekidde ebusiika. Babadde bagenda busiika ku mmotoka z'empaka. Enda kulaali. N'agenda maaso bamulagirira ajje alabike ng'abayamba. Emmoroka ezikidde. Batudde maka g'omusajja gwe baavumye obutumbaavu n'obuwumbatuutu kubanga balina ekyalo ekitategereka kuliko abantu abali ku kyalo kuno abagoba. Konoliwa naye Brianna nkubulire gituli simanyi nayo. All tired sekoye. Nkugambye bw'ova bw'otudde. Amasimu kati agaliwo gakulonkoma mbeera. Emanju abagobe bali tebaliiko. Kyamukwale. Bafunye bawumulira babano bazze mu serefi. Motoka. Bamanyike batuusa awali abantu. Wayinza okubaawo ku buweerero. Motoka yogenda kugisanya eri. Ono aba ali mu serefi. Essimu yagikanyuga eri. Kiki? Kumbe emabega. Gyalengereredde. Mwana bukyatufata. Tebutya n'amaka g'abantu. Ne wana bo basazeeko. The big man. Misana mwegundi baba bagamba abasezi baba bakiro baba limba new generation mubasezego bane misana kine kyalo tewaba kubandulu bas temulwa enva zarabisi mwangu enva muliwa labe kiri muluja labe kiri wano ekyalo kizeke nyama ekyalo abebusiika firimu eno tugibawereza kuba nafa abali bagenda ebusiika okulaba emmoroka z'empaka anti kyekizibu kye bagwako bakutte wano famire namba egoba kyova olaba baganda banaku nazzi kuno nga abaganda bawasanju ogenda n'ogweyo ku mwana w'esite nga tomanyi gye bamuzaala kati munange roodi gwe baayise okujja okulaba emmoroka yafata booda n'ayanguwa ye makanika Mawuso Saidi oligino n'emuzi ng'atandika kebera mmotoka akebera emmoroka emmoroka kiki ekireetedde manyine baatule eno nayo oba olina okwegendereza baatule gyakeberewo oyire mutono mungi amala oyire amala buli kimu kiraba kiri so intact kakati kyekiviiriddeko emmoroka ate okuba nti yeekyanga nagambye kagwa kafume mu Kassa Road woyina okuleka nti osuula firimu zino era buli wiiki bakutuusako ebina Uganda ebipya eby'omulembe emmoroka nga teyaka obumoroka bwejjukira butono obuliwoo kapika omuliro omungi
kwegambwa ine engeri gye gukyamulamu yingini n'ekyamuka. So emmoroka entono eba erina okuweebwa omuliro omutini. Naddala emmoroka ez'olwaleero ez'amasannyalaze togipika muliro lumu gwe n'ogisubiramu emisinde okutandikirawo bw'otyo. Ye yategeera baavugisiza malala era bw'amala okitegeera ni baavugisiza malala kwe kugenda maaso n'okuleka ndi akola ki emmoroka azaabo bulungi nnyo aba yakamaliriza. Eyo tebadde ntokota ya mmoroka waliwo ekisaze emabega agenda okwetegereza akabombo wooge kumbe tekaliko ka basi makanika enduulu akuba ya ng'ombe tunulira labe makanika tabweze buli enduulu ya makanika buli amu n'omulimu gwe waba mbuzi bw'alina engeri gyakituukiriza kati makanika enduulu gyakuba enjira n'ekyusa tyuni n'akaabanga fuso n'akaabanga eŋŋombe ono ogenda okwetegereza kyampaka Wilberforce bazanye koni ne Lucas Nobo. Ekizibu ekisinga omubonyaabonya olwalengera olujjo lulimu omwana ow'obuwalanyirira aba ayagala abe ng'asembera yeetegereze. Nga takyama mulimu abavubuka bo ng'ekintu mukyala kimuyisa bulala kati musajja mukulu ng'asembera ng'ateeka ali eggaali bw'ateeka ali eggaali ng'atunulatunula ate buli waatunula nga tewali aliwo buli waatunula nga tewali aliwo efirimu egenda maaso. Owange oli otya? Kakati nze mbadde ngamba muyina ku mwanyi muzitunda. Ayagala mwanyi musuubuzi waazo mutunde mwanyi abasembera owaayi mugyebale ayina emize gyangu onono muzeeyi munene mbadde nnoonya ku mwanyi zisuubulwa oyinoonya mwanyi oyagala mwanyi tambula ogende eva mu lujja lwange sizemu n'okulaba wano ne bamugoba obuuzabuuze mwanyi wano obuuzabuuze mwanyi ozibuuza otyo olabyeko ze twanise musana okwanika mu lujja kumbe wano abadde alengere waliwo omuntu seba alengerera ibanange lengere owange bakamugoba kati naye awulira nanyini mwamugobe omanye omuntu okuba talina nansonyi naye sooka ojje kubulire sooka ojje tulabe bamugobye dda alookeera wayi sooka ojje alemeddeko kumba omwami nnyini mwakomyewo amaka gano twalengedde omwami ono ne famire ye bagoba gwe togende ne bamugoba mutakana olinamu amagezi omuntu bagamba nti genda kitegeeza berawo ono oba yamiramu omuzimu ogumutanya amira mumire kati ogenda okulya taata ayomba omu ku bawala ba wano kyava alingiza mu dirisa ogenda okwetegereza omuntu kwe bagoba ye musajja eyamuyi ekyo ekisajja bannaye kyenabagamba ekyo ekyasimba alaala munnange omuwala ono bukyanga aleepingibwa taddanga mu kufuluma nnyumba ya kitaawe kati okulengera ekisajja kyokka nno bakigobye omanyi bagamba akanaafa tekawulira ng'ombe musajja mukulu nga bamugoba naye ekyogenda kyatayagala efirimu egenda maaso azaano yefudde anoonye mwanyi kumbe ekimutawaanya muwala
alinga yamira omuzimu ogw'okuwankawanka nyakomawo nga taliiwo. Owange badde tadi munange ogwo gwe gusajja ogwasimba alaala muganda waffe gwamusimba alaala era kyogabungo by'omuntu omutuufu bulijjo gwe tunoonya bukyanga amuleepinga gyayita emyezi 6 mulinde ekyo singa mwakyogereddewo ekyo saakitegedde muwala ali maziga ekyo singa nakitegereddewo singa ensonga zawedde dda. Mukulu owange baba sojje mbadde sitegedde abaana nga balina obumwanyi obukalu eno ogula najja tulabe munanga abaana aŋŋambe waliyo obumwanyi nkoze ensobi munayo osaasire mbadde simanyi waliwo omanyi ntabuka nnyo ku bantu besimanyi naye oba oli muguzi jangu kati kulwokuba ono naye aliko omuzimu ogumupika ku kyala byewali tafa mu mbeera gy'ayita mulimu abantu abatafa mu buzito bwa kintu kyonna kyagenda kulabika nga ayitamu n'afa nga bamukomyawo kati lukyamwe nga jangu lukyamwe naye weekozaakoza ajja yeeyogezayogeza kintu naye tukimalirize nkulaba olweggulo nkulabe owulidde omanyi omuntu okuba ng'empisi ku nnyama ng'ayambako omuwala okulonda ebijanjaalo bwe yeeyogeza kintu kino naawe oli muntu mulungi oba omuwala omulungi munange kunyererayo leero kakati g'omuntu n'asemberawo oli ng'omuggyako bujja ekintu kunyererayo nga bwe nkulaba ali ku bijanjaalo alonda nzereka omwana n'asitukawo n'atambula kumbe ono omuwala lwamutambulira mu ye ono ali munda ennaku emutta kuba ekisajja ogenda lukyamwe bano yakwamenye emwanyi nga gye bagaye bano bajja lwaki temuleese ku ge mukulu no n'agira nga alyako sooka ogye wama munda omwana gwayagala ali munda. Ebiseera ebisinga abantu tebakyagenda maaso nakuleka nti wabeerawo okuba kugumiikiriza nga bamuyingiza munda emwanyi bazireete gye ali lukyamwe efirimu egenda maaso ng'atuula mu kasonda. Obumwanyi buliwo obumwanyi aba buleeta manyi kale tuba n'emmwanyi embisi naye mbadde manyi oyagala nkalu zokka so kati koolabisa okuba nti n'enkalu n'embisi ozigula tugenda kukuwa bamwetegereza olwetegereza tolulabanga olwetegereza lwe bamwetegereza tolulabanga efirimu egenda maaso munange bagenda maaso n'omwogereza sibyawo naye ko kajja tufuba bana babukuŋŋaanya embange ne bagamba buleete naye ze mbadde manyire okulaba embala ekugamba nti nga manyi nti omugula nkalu zokka zonna kasekiba mwanyi baba oli mulungi onsanyudde wewale kukola mulimu ogwo tugenda maaso kale olwokoze musajja g'oli mukozi munange kuba kati emyaka gy'abantu ng'abavubuka baba tebaagala kukola n'engeri gy'otadde amaanyi mukola nkola yegwe mwami ani bamuleetera kyakulya kumbe bamutunuulira bano bamulaba bamwenyinyimbwa bamumanyi musajja muzibu nnyo alina amaanyi gonna akozesa amaanyi mangi okulayika nti abaana b'obuwala abatuusako g'obuliisa maanyi. Efirimu egenda maaso
era twagala tumanye lutaji ebigwera ne sinema yaffe eno. Baabo yesesa amanyi ali ku bugenyi. Bano nga temuleeta kyakulya muleetera omugenyi. Afuuse omugenyi yazoggula. Ogenda okwetegereza abamuleeta omuwala olwamuleepi nga ate bannange teyafuna lubuto. Omuwala ng'ajja munnange enywa kutuzo otwo munnange. Munnange tusanyusa okulaba munnaffe. Yawulira ng'ayagala kusiibula. Yawulira ng'ayagala asiibule. Amazzi gano abaleese munnange n'emmere ne baleeta. Emboozi etandise oggaga. Musajja mukulu ono alina abaana ab'obuwala abawera. Ne bali be yali agezaako okulayika ng'ayagala okulabika nti afubutula. Kati ze mwanyi jezere sooka ofune ekyokulya. Kati manyi ndi mu bwangu kati simanyi oba mpitirewo edda nzinone. Sooka olye lumu olyoke tukulage emmwanyi. Omusajja n'ajjayo ejjambiya ojja kulya. Kacaayi kaganye. Kacaayi mbadde ngamba oba emmwanyi ngende nadda lumu. Nedda. Kyekintu ky'emmwanyi kikulu kuba nagambye lwaki tuzikoleza. Kati eggaali eriko endaba oba weeri. Omulyango ne bagusalako ono atudde mu mulyango wennyini. Eggaali wano mwabbawo. Lukyamwe oli ku kituufu. Awano oli munange mwanyi tuzitunda munange. Lya ku kamere tukuguze mwanyi. Tukyayinywako wadde tujaja nywa. Bamuyita bazannye Wilberforce original name Z. Code name Lucas Nobo. Lya tumalirize. Omuwala yenyinyimbo olwenyinyimba. Kale abavubuka abagenda maaso n'okutuusa ogw'obulisa amaanyi ku baana b'abantu naddala abaana b'obuwala bataneetuuka. Omuwala alengera ku myaka gy'ali lubuto baabi musajja atu kitaawe. Yafa abiina bulijjo essaala ze azisaba lunaku lumu luliba olwo Katonda n'amukwasa ku muntu oyo. Omanyi Katonda ayina engeri gy'akola ebintu ng'atagenderedde naye ng'aba amanyi. Mutakalengera era amaddu ge kye gaamuleetera kwe kukyama mu maka ku lw'okuba alengeddemu omukazi. Kumbe ajja mu miggo gye. Nze nabaga buli kye mukola mu nsi muba mukyewola. Buli wookola ekintu ekirungi mu nsi oba owoze, naye buli wookola ekintu ekibi mu nsi oba weewoze. Bamuwadde akamere nkiddemu. Buli wookola ekintu ekirungi mu nsi oba owoze, naye buli wookola ekintu ekibi mu nsi oba weewoze. Efirimu egenda maaso. Emmere ejjambiya baagireese sekalaala ojja kulya emmere tolaba. Agenda okulira omuceere gwe balonze gutandise okulumira. Kumba awuliramu akawoowo katategeera ku jjambiya n'emmere ofaaki. Ejjambiya n'emmere ofaako ki? Lukyamwe. Lukyamwe si mwangu. Oyagala kulya? Toyagala? Ekyokulya si kyo. Emmere eyagala kudda. Emmere eyagala kudda. Tolye. Nja kulya. Toyagala kulya? Njagala. Tolye. Ojja kulya. Agenda okulira okuleegwa enkaka. Agenda okulira enkaka. Emmere etalaze. Mmere etalagga. Kumbe emmere yangwaga okulya tugende tulabe emmwanyi.
basajja bamuwadde emmere ki mmere bamulungize bamulunze nakuziwa mubbizi baana era omuntu yena akola ebintu nga tamanyi nti waliwo embeera eyinza obaawo kyova olaba omuntu omulaba nga agudde mu bizibu sekampola tetuganyi naye ate oluusi omanyi otya ni ebizibu ebigudde ku muntu oyo asasulira mabanja gaage emabega kuba mpaawo mbeera etuuka ku muntu nga teva ku ekyo ekyaliwo emabega kwega buli kizibu omuntu kyafuna wabaawo ensonga era wabaawo obusobe obwakulembera basi kati lukyamwe natandika kulema atandise omanyi omuntu omussa obutwa n'ente gye basiza obutwa eriibwa enva ate obutwa bubeera mu kibumba mutaka atandika okusiita omusajja kwe kusembera okitegedde oganga wange wamufunisa olobota ng'okuleepinze muleepinge kakati ffe tugenda okwesasuza katukulye ne muwala wange awute kasupu n'omwana mu lubuto amanye kitaabwe gwe twalidde basi abange oleepinga nyene kati kankuwonye toliddamu kuleepinga muteeke sepiki ennene n'akatimba ono tujja mukalirawo katono nnyo abaawano balya efirimu egenda maaso munange nga mutaka bawalula paka bweru nga bawalula mpaka bweru nga bawalula mpaka bweru mukwate wali ebivubuka ebyamaanyi kati omuntu ng'ono basobola omulira ennaku bbiri aba tewali pozi obugeregere obwo bukaluwakaluwa ebulwalwawo obugeregere obwo nga bamuyingiza manju gye babaagira waliwo abakyama ate abalala mutaka atandise kwejaga atandika okwejaga laba omuwala talinaako wadde obusaasizi ate omukazi ow'embuto olaba simanye embuto zibakyawa abantu zibakyawa nga tolina kyali omukoze nga n'olubuto yalufuna mukanyiza naye ate gwe yamutuukako olw'empaka banne muteeka enva mu ttaka mwagala nva zirumire muli balalu mugire muntu olina muteekaku munadda mu kutwoza essenye taata lubuto bagenda kumulya bino ab'embuto bwe bayagala ennyo ebyenda okuwuta ku supu gira tusooke tujjemu amawowoola ago lubuto abuute ku supu Matendese ku ddagala lino onuuko alumwa butereddemu okumanya ebintu by'ensi bizibu okumanya Katonda yateeka obuzito ku bakyala bambi weewuunye n'omwana wadde baamuleepinga naye olubuto lwakwata ne batabaako kibakola kuba okugyamu olubuto kibi olaba ne gwe baleepinga obuleepinzi olubuto alukuzizza naye ate gwe yali mu kikolo eky'omukwano ng'oyagala ogenda otya n'ojjamu olubuto ono bamunywesa eddagala tayagala kulinywa lwaki kiri bwe kityo nti ne ku migongo y'abakafiiri kulivaako abakkiriza kati waliwo abatuuka
Aba ekiki? Mukyala yafuuka mulwadde bambi omuwala ono. Munnange ojja kutereera. Omuwala ate okuba mukube. Omuwala nakunyiza bunyiza tayagala ddagala. Eddagala lyafuuse lya mpaka. Okuziza nno munnange. Munnange omwana akuzola n'ono omuto munnange agenda kuzaala mwana munne. Muzzukulu mu luggya. Era mangu ofunye muzzukulu mangu. Omwana kiki? Si byangu. Abagenyi nga badda mu lulonda kambe. Munnange mujje buli wolengera ab'ebitabo omanyira bwe b'ekibiina. Ebibiina bino byafuuka ebibiina, abantu babeera mu bibiina kwetoloola ne kufuuka okwetoloola. Kumbe n'ab'ekibiina batandise okweyogeza waye batugambye ennaku zino temukyalya maluma. Bakolako emikolo gyonna. Tebiri bulungi nnyo era byakutetenkanya. Nze kyemba pesa. Fune wontemeratemerako. Naffe tunakwasa. Babadde bakyama balengedde ne bamanya. Munnange akanyama kale simanyi kuba kaade katono. Ngera abakodo we baba. Ine nammwe omusajja nammwe tubalabye muleke nammwe kwefu. Bana abakodo banyama kuba mutufu omutulabe wala asitudde ekintu kisava. Bana abakodo bukodo. N'amaka gano nago ssebo mangi mulimu abantu bangi. Munne genda ogambe taata nti munnange maama nagundi maama Nalwoga babenga bamuwaayo ku gundi abawe kabuuyi asooke babawe kabuuyi baze ayanga munne itala talwayo ab'ekibiina nga badda mu lugambo. Taata ali bize. Balina oteekawo endagala bulungi kuba ebyenda bino tebiina. Byenda biyinza kyenda ky'omuvubuka kiwooma nga baalirira muwala ng'ajja. Omuwala ng'ajja ono nga basitula bakwalirira. Gira tuyongere sayidi eno. Kyetaaga tufuka ebyenda. Wano we tugenda otandikira ekitundu ekyokubiri. Eno yo bwetyo bwegenze. Nate nga alijjo Emmy.Full badde nkwereza. Tubaagala nnyo. Akuume.